Ffe twali tuva mu bbaala twasanga omusezi ku butaala nga batikula amatoke baga wuya naye ng'omuntu ali bwere nga yeesibye amagumba muno n'oluyina lwa endagala esaaniiko. Lwaki abantu abo basaddaaka? Mmanyi lwaki basaddaaka? Babeera baffere. Gundi baali bamusibye empingo nga bamusibye n'emiguwa ku payipu awo. Omusajja bagenda okulaba n'afubutuka ne bamugoba bamutaayiriza ku muzikiti wa Diniya. Wabula mwe bemuyita abasawo b'ekinnansi abaliko era abo abasaddaaka ensonga lwaki obasanga bavuga Range Rover naye nga lwaki bavuga Range Rover be basaddaasi. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna. Kati gwe omusuubuzi n'omuguzisa kinnoomu bakubire oba obasange e Wakiso Kasengejje Road. Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanya nze Bright go wa Maleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo bw'owulya mu background. Enaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama. Tugenda kubeera wa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo. Okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo. Gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri. Guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunyu n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga. Tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzaamu abatalina ssuubi. Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko ky'olina okumanya. Buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu. Kubira ku namba zange ez'essimu 075726 ne 07834469 zonna zireeta Bright go wa Maleta Apostle. Byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleta Event. MRLife kwe tuli amanya bampita Rimasa oba metanikirwa Bongo kulaba Charity Foundation kwensinzira bulijjo ekugamba ki etutumye eki bakama baffe batugamba nti tusiga ebifaananyi obuweereza bwaffe obutuweddembera bwe twakugukamu bwakujja abaana ku luguudo kwatirako bannaffe tudiiringira mu bakulu n'abato naye ate Katonda ffe eddembera lituwa nnyo mu buno obwana obuto abakulu bajjamu kuba nakyo kitukakatako naye buno obwana obuto buno ate bwe yatugamba nti nedda tunywezeewo nnyaawo omulembe ogutali mu baana bato teguba na makulu. Kale nno tusiga ebifaananyi so tu omulimu olina hoteero olina gardens tukola ebitebe tukola furniture hotels tukola pagoras wabweru tusiga ekifo kyo paints menye kindeke ki
gwe butukulako ekifaananyi oba otusobozeseza obuweereza buno butwala mu maaso. Tukooye okusabiriza abazungu ate tuli kikola, tukooye okulaba bannaffe nga bawandiikira abazungu amabaluwa. Emize emibi gye giveeyo. Olinaga ngenda kukuyamba ebbaluwa ngitegedde naye buli mwaka ojja kumpangayo akaana kamu nkakola ebyenjagala. Siga nti bonna babikola, abamu balungi nnyo era Katonda akolera mu bo. Naye era nziramu ne mbategeeza nti waba Katonda waabwe abalagira kwagala na kusaba, fo wafa abatulagira kusabiriza. Twekirawo okulaba abazungu tuloza nti bo bye bakola ffe tetusobola bikola. Mulimba banaye, mulimba. Katonda w'abazungu ye Katonda waffe. Tuli mu kusereka ssomero, tukwatireko, tuguleko ebisige byaffe, entebe zaffe, tuyite tukuzayiningire pagola compound, menye kindeko gy'olina ssomero tukola deskes z'abaana. Deske tuzikola, mulokole munnaffe alina essomero, tuyite tuwe omulimu. Olwo nno obuweereza buno buggumire. Tetujja kusabiriza, rekodi tuzimenya, office tuzigulawo, tuli mu kuzimba, ssomero gaggadde. Tetulina n'omu gwe twali tusabiriza. Tusaba mulimu, tuwe ku mulimu gwe mulokola ali eyo, gwe mwana wa Katonda gwakkiriza mu kye tukkiririzaamu, ne bw'oba tonnalokoka, n'oba musiraamu n'oba mukatuliki, ne bw'oba ani, tuwe ku mulimu. Olwo nno akasente ako katuyamba okuddukanya obuweereza buno. Tuli mu kusereka, twetaaga amabaati, twetaaga okuzimba ennyumba z'abasomesa, amabulooka, seminti, tumwetaagira ddala n'okusasula abakozi. Bw'otuwa omulimu tojja kuba disappointed, ojja kuba oweereza omubiri n'omwoyo nga wano tuwangudde mu byensi naye nga naye waggulu ebbaluwa yo oba tiketi yo ekuyingiza eggulu omaze ogyefunira. Oyo abeerawo ku lw'omunaku ategeera eddoboozi nga tamaze okulaba maziga aba wamuwenda ekitenkanika, wadde nga ggwe naawe agamba nti nze sina kifaananyi, osoga nti neddaka ngende mbakyalireko. Kale kikkakatako n'okulaba obwana buno ogagamba guleeko kawunga, omuceere, ennyama. Weewaawo omukulu nsanyusa okulaba si wamu nange nsanyusa okusa. Wankubidde essimu eggulo, nakubya obusimu naye nga muganda wange omuting. n'ogamba weebale ate nabadde ku interview naye kati Azizi naye era essanyu lyadde likususe. Abaana babalabye nnyo abaana bange Isma Ibula bonna nabalabye ne mpulira nga ssanyu weewaawo. mama abo yabadde waka Nedda ssebo. wakozesa kazi yali saagenzeeyo ssebo mukama wange, nsaba nkutangaaze musaagenzeeyo naye ntwala omuntu yenna mu celebrating abambi omukyala yakola olukwesese lwonna yansanga ku TikTok okwo, najja mu inbox yange nakola obuyambi obw'amaanyi, ayampa ennamba ya mukoddomi wange kuba yalaba okulaajana kwange ng'ate abantu abo bamanyi bali ba ku kyalo kimu. Mukyalo we bambi nansindikira ennamba ya mukoddomi wange nangamba gwe bakubire muyogere nabo. Omukazi yannyonnyola n'abaana bange amannya gaabwe. yakola ki? Yasooka nakunnyonnyola abaana amannya g'abaana bange nenzikiriza nti ambamanyi. Ate ng'omukyala nawe eno Kampala ali eyo nga ku Nikani Resort eyo side Katale gyali. Nangamba kuba kweye ennamba era yampa ennamba eyo ngendo gikubako mukoddomi wange nenjogera naye bambi nasanyuka. Byali biwanvu ebimu nga bikaabya kuba nakaaba bwe nalaba ku baana bange nenkaaba nga abaana bange bakyanzijukira. Nabakubira ku video call. Mwana nempulira nga sanyuse. Sezaala wange nayogera naye, nazaala wange nayogera naye, nebaza Mukama simanyi Lunyankole naye kolo simanyi kyatuuka. Mukama Katonda yampa ekisa. Nayogera Lunyankole okuva natandika okwogera nabo ndowooza mu ddakiika nga 4 anjogera Lunyankole nesitasobola kwogera kati ne bw'obimbuuza kuba abaana bange tekyali amanyi Luganda yadde naye mbwenu nedda mwese Mukama wange badde nsa olulimi sirumanyi naye nange Mukama Katonda mwoyo ayantulako kwolwo. Mukama Katonda andayira nayogera Olunyankole. Nazaala wange kyamuwaza n'okuŋŋamba naye tata Ibula Olunyankole waluyigiddewa naye olwaleero ne bw'obimbuuza manyemu bitono. Ye yantuulako ge mazima amatuufu. Ibula musajja mukulu n'eddoboozi lyakyuka dda wabula saba nkutuusa obubaka bwo gy'ali. Yagamba ndabira Ankola Bongo gy'ali nnyo ayagala kuyiga. Yagamba olina omuyigiriza piano
yali endagaano ya era akyajagala anti bye byatuukawo akyakujjukira agamba ankola bongo gyali ye oluganda akyalujjukiramuko katono akageri ke yagenda ng'akuze nga oluganda akyalumanyimuko naye bali abasigadde tebakyalina kye bamanyi ate wali kana akato akasembayo kimu nti bakyammanyi ogwo ne taata wanje ogwo ogwo ne taata ogwo ngamba abaana bakyanzijukira biyamba kubanga ebyaddala omukyala yajja from nowhere simumanyi najja nalaba yasookanga nalayikinga nga gundi zange video buli kavidiyo kenteekayo ng'akalayikinga kati lumu omukyala nangamba naye ssebo ti nsonyiwa okujja mu inbox yo naye nsaba olina omulanga gw'obadde okuba olajjana lw'abaana mukyala yakutwalako abaana bo bulabula bikoze bitya nangamba naye mbadde nze nsaba nteekewo obuyambi bwange si bwa ssente naye nsaba nkuconnecting ku muntu asobola okuwa abaana bo n'oyogera nabo nemugamba neyanziza ate sikulabanga bukyanga ntandika kubonaabona eno embeera mbadde sigirabanga neyanzige omukyala nampa enamba era teyampa ye yampa ya mukoddomi wange kama mulungi nti bwe nakuba enamba ya mukoddomi wange akwatagana ne mukoddomi wange bingi mukyala wange byeyanjogerera mu kyalo naye nze muzeeyi wange namugamba byonna nze nkusuubiza nti byonna bye yayogera ku lwa mukyala wange olwabo abaana bange saba bibeere nga bituufu byonna saba tuzeewo oluganda tabagana nkwatagane n'abaana bange sijja kuwakanya mukyala wange kuba ne bwe nayogera ensi okukyuka siyinza kumenyawo oli mwana mu muzaala saba byonna bibeere nga bituufu oli omusango nagwesalira naye bwe twagenda twogera muzeeyi n'ategeera sayidi entuufu sigobangako baana bange kubanze bwe nali mukyalo ku Mmande era bannaye mbasaba bino si masanamu manyi mukulu gwe okozesa nnyo ekigambo masanamu obitiira ddala naye senga wange atali muganda wa tata wange mwanyina wa tata wange senga wange muganda wa mwanyina wa tata wa mukulu waffe mu maama bwe naliyo nga tumaze okukola ebyatutwala okulima amalalo g'abakadde bange senga wange yaŋŋamba wakoma okujja wano ng'olina emyaka 14 era senga kabo wange webaza kuba ekintu kye waŋŋamba kirabika bye bimu ku byo Mukama Katonda yayisiza ku ggwe senga yaŋŋamba bw'obanga abaana bo tewabagoba waka nga tewagoba baana abo nga gwe tewagoba baana era nga tewagoba mukyalawo atwale abaana tokyabaagala tuula wano ku bisambi naŋŋamba tuula ku bisambi byange kuno akoma okulaba nga olina emyaka 10 wandika nkyali kati omugongo gukuno nkutamye n'amannyo gampedde Mukama tuula wano bw'obanga omanyi wagoba abaana totuulawo nemugaba senga sigobanga abaana bange nentuula naŋŋamba nkuwadde ennaku ezi sijja gamba nti yampa eddagala linaabe sijja gamba nti yampa eddagala linyokeze sijja gamba nti yampa eddagala oba likole ki wallahi talina yaŋŋamba tuula wano oba tewagoba abaana bo ennaku eza eiza abaana obaleeta oba okuwuliziganya nabo obire nga woyagalidde onyumya n'abaana bo bila naliyo ku Mmande ku Lwokubiri ku Lwokusatu omukyalo olwo yampeereza billahi tallahi njogera sitya gwenja Katonda omukyalo olwo yajja mu inbox yange naye naŋŋamba senga yaŋŋamba ekintu kimu omukyala aba yatwala abaana muleke kyetubadde kyetulwana oddemu okukwatagana n'abaana bo nga omanye ebibakwatako naye school fees waba yewaayo muwe okuweerera abaana muleka aweerera abaana kyenjagala kiri ekintu eki abaana yogera nabo gye bakusaba ng'oyina bawe kyenjagala okole twala obuvunaanyizibwa nga taata ennaku zaali ezi nali mukyalo ku Mmande ku Lwokubiri ku Lwokusatu infact nga nalwali lunaku lumu ku Lwokusatu omukyala najja mu inbox yange nampa enamba ya mukoddomi wange so bwomutwala nga buwanguzi bw'amaanyi kitiibwa kidde eri Mukama mu mbeera yonna oba Mukama yasiza kusenga kabowa awo manyi omuntu omukulu bagamba ekimukaddiya yalagula bulungi era saba mukolerere enteekateeka nja mukolerayo enteekateeka yange ngenda kukwata mpola mpola nja mukolerayo enteekateeka nja kukwata mpola mpola kuba munaye ebyange teyatuukaka naye
ebyango bimanyi mugati byaka zinera mugulemu alhamdulillah barakallahu fikum mwebale nnyo webali ddala nja kutandikira awo so tomanya neyanziza nnyo nekiro ya sukaali neyanziza nnyo neyanzike so anti omanyi kigenderera kyange mu ekyo sirwawo anedda noonya mukisa olwonkukumba mukisa awo agabira ku bakadde gwe buli walaba omukadde ayeetaaga kasukaali akagaati kamuwe ogwo omukisa gweronda yasenga wange bambi mwebaza yasenga wange mwebaza kubanga alina ebintu byannyonnyola ng'omuntu omukulu Mr. Labongo temunyomanga abantu abakadde abo baba bamanyi bingi gyebiri sijja kugamba nti senga wange yannaza eddagala mboba kanyookeze no ze yantuuza ku bisambi abantu boogezi mukyali ebintu gye bali boogera balina amaanyi Labongo senga talina ssabo talina nze jjajja kati Labongo njagala ngeze kukulaga nti jjajja wange omukadde oyo ayankuza yali mulerwa oba bamulerwa bamanyi abakyala munzaaza ekinansi jjajja wange bajjanga abalwadde emityana abakyala abalemereddwa okuzaala ne babaleeta ewa jjajja bw'omwana amanya yeekiise yeetaaga kulongoosa biki jjajja wange yagendanga bugenzi manga mu lusuku n'anoga eddagala n'alireeta n'aliyenga naawe omukyala okuyita eddakiika ennene ennyo nnyingi ennyo dakiika ngaaga muwulira kaana mu kisenge nga kakaaba ate ekikuba nsiko kye bamuwa yasabanga kya nusu 1,200 mugende munadda ne mwebaza jjajja wange teyali mulogo nabe n'obulamu bwe yayitamu amaanyi ago gakyaliyo naye ekisinza okwonoona omulembe guno ebiseera ebisinga nsonyiwa kino ngenda kyekuusaako ku ddiini amadiini gano gavumiridde nnyo obuwangwa n'ennono ennono zino nsaba ntangazeemu eggwangako n'abantu abamu abantu abamu bakitwala nti okufolowinga ennono n'obuwangwa obeera mulogo naye si we kiri okugoberera ennono n'obuwangwa Mr. Luyima gwe yeggwe Luyima erinnya eryo tomanyi baali kubbula mwani success gy'olina olwaleero tomanyi yavaawa omwami Luyima oyo gwe bakubbulamu erinnya webale nnyo webalire ddala kati bagamba kava ku lubaya bwekiti omulembe bwe gujja kugoberegana kati waliwo bambi bannaddiini abantu abamu oba abagobereza oba abakulembeze baffe mu madiini abamu bwe tubagamba nti tudde ku buwangwa n'ennono bakitwala bulala ate Azizi si kukitwala bulala naye waliwo abantu abayingira mu buwangwa n'ennono ate ne bagayaalirirwa era ne bayonoona embeera eyo lwaki okusaddaaka siri musamize naye nsaba ku ekyo kyennyininyini kyoyogedde siri musamize naye nyinza okuba nasamirako oba oli awo nga saamanya naye nga kubanga okumanyagana kwabeerangawo nfuna bulungi Mr. Luyima saba nkukakasa ekintu kimu omuntu agaba eddagala eritta ebiseera ebisinga yoyo abeera omuki omulogo omuntu yenna kati kankikugambe kino waliwo amasaba agabeeramu ab'amayembe nga bagamba oyo yewa amayembe avumula mayembe oba asindika mayembe oba akwata mayembe ne bagamba nti oyo walubaale omuntu walubaale tatta omuntu walubaale tagaba ddagala era abaalimanyi naye agamba nze sigaba ddagala litta Azizi golowooza obugayaavu obuzze butulya mu sekitazi zonna si bwe bwatulya naawo lwaki nze Azizi nina ekirabo ndi abolist era nayagalako n'okugulawo kampuni ya abo naye ndaba ng'obuvunanyizibwa bungi nenjireka waliwo mukwano gwange ngamba omulanga gwentazaala mukwano gwange kale teyali mukwano gwange nnyo naye ate yaŋŋamba nti nina yakubuulira ekyama tazaala naye nga ffenna tuli balokole kati bwe nagaa nti nedda kuba kituufu kiri nti eddagala erizaaza erya abojeri nga sirya sitaani ng'omuntu anywa kuba Katonda mugagga nnyo nti yatonda ebikoola ebyo tubikoze tujjanjabe kati bwe nakubira
omuntu oyo nenjogera okuko naye nanga nti neddaze ndi mulokole suma ebiragala ebyo bya sitaani njagenda mu ddwaliro ezungu kakati sijja kigenda nnyo ddiipu naye bw'olowooza abantu engeri badikampeeningangamu ebikolo byaffe bino bya abo engeri abadde badikampeeningangamu olulimi lwaffe kubanga oba mugundi noyogera oluzungu olw'ebitege bantu bagatamanyi luzungu tali civilized fala tamanyira luzungu naye omuzungu bajja wanananagirira mu luganda mu ngeri eswaza ate netukuba enduulu oluganda awumulira awe tulemaliraawo kati golowooza abantu abatujjaawo nga batulya ffe twakula waliwo abaana nga bamuyita erinnya luyime erirye agamba lyakulumbe toddamu dimpita gakulumbe abasomesa embooko nefuuka embooko abaliwo amasomero agamu tegasomesa na nnimi zaffe tegasomesa luganda tegasomesa lunyambo tegasomesa lusoga naye ngaekyobugagga ekisinga lwe lulimi lwaffe olulimi olwo yennono yaffe kubanga nze ekintuuze mu nsi azizi lulimi lwange kyabugagga nze sikolanko interviews zisukka 2 za luzungu kyaŋambaawo naye nnyonnyola ate ng'olumanyi ndumanyi yes nnyonnyola omuntu mu luganda n'agamba ntyonnyonnyodde ensonga n'ogiggusa kati omuntu gw'ojjako olulimi lwe omuggyako omukisa gw'oguggusa ensonga omuntu oyo gw'ojjako olulimi lwe omuggyeko okumanya omuggyeko okutegeera onfuna bulungi ogenda muggyako okumanya kyosookera ddala abasajja kye basooka otujja lwaki tutumugamba nti nno tutendereza nnyo abazungu naye mumanyi lwaki abasajja abo baleete mu nsonyiwe bajja kugamba nti awo amasanamu gamujjula naye saba mukitegeere bwe muti nti si ate ganzitula naye nze ngendera ku buwangwa n'ennono ngezaako okukakasa ekintu kino Mr. Sam mu ntandikwa yaffe twalina enzikiriza yaffe infact Africa yonna twalina enzikiriza egi eyali etugattanga Africa enzikiriza eyo yali yabusamize etuyite yennono nfuna bulungi eddiini eno kyemwagala okugamba Katonda yaliko kikyamu okutonda ensi eno yonna n'agiwa ebirungi byonna n'atatonda ddiini yeyandyagadde okuteekawo eddiini emwawuleyawulemu bano bamuwakanye ne bano bamuwakanye ne bali bamuwakanye kubanga eddiini tuze tulaba ffe wetukulidde Mr. Sam okusinga obukulu nfuna bulungi nze nkuze waliwo eddiini y'obuyisiraamu eddiini y'obukatuliki eddiini y'obwadiventi n'eddiini y'obukristaayo zeddiini zenkuze neekakasa mmeka naye waliwo eddiini ezze neetumerukamu ate nsaba bambi abalokole temundaba bubi naye eddiini eyo ekoze kyamaanyi nnyo okusaanyawo ebyobuwangwa n'ennono kubanga bwe bakugamba nti bw'olokoka olina okwokya ebyobuwangwa naye waliwo bapasita abamu benyumirwa era bensanyukira yaggamba gwe jangu nga bw'oli tononooza biri kuba tebikukwatako sigwe wabitandikawo era tobimanyi gwe jangu nga muntu ekyo kyenandikubiriza abantu bonna abajja ne bw'obanga ozze mu busiraamu ne bw'obanga ogenze mu bukatuliki toyokya bya buwangwa byotamanyi gwe genda nga gwe muntu kubanga bwe tuba tusaba omukisa ogusaba nga gwe naye bakugamba nti ewaffe mu busiraamu bakugamba oluganda okuyungagana obulungi bwe bugagga obusooka oluganda olukwatagana bwe bugagga obukolaki obusookera ddala tunakwatagana tutya oluganda luno lunagattagana tutya nga famire erimu abasiraamu erimu abalokole erimu abakatuliki naye nga famire yeemu tugeze taata y'omu maama y'omu tugenda kuba mu kusikangana muguwa abo balokoka abo abeeyo basamize ffe twalokoka tetukolagana naabo ffe twasiraamuka tetukolagana na balokole ffe tuli bakatuliki tetukolagana na basiraamu enjawukana ejja mu famire yensonga lwaki n'obwavu bungi mu ffe Azizi kati obulokole buno kyogeddeko tukoze kyamaanyi okujjawo obugwana n'enno naye nga tulina okuwaba ku gwa Azizi tulina okuyiga okugenda ebuziba tugenda ebuziba akakyuzi ke tujjeeyo tukateeka ku ngulu abaana baffe bakayigireko obulokole nga tebunnajja obulokole nga buzze era okubawo kw'obulokole tetwagala kunakuwalira nnyo kaseera kali mwe bwajjira kubaawo kwabwo nabyo bukola naye ekibuuzo kiri nti obulokole bwe bwatandikawo okusaddaaka nabyabuwangwa obulokole bwatandikawo obulogomba nabyabuwangwa
Oburokole bwe bwatugamba nga olulimi lwaffe lubiri tunalwogera. Oburokole bwe bwakwata emboko ne bukubira abaana ennimi zaabwe mu ssomero. Oburokole bwe bwaleetanga abantu abaaseranga emmere ku byalo linaaserera ddala emmere kifiriza kyalo kyonna n'akibonyaabonya. Bwe tugenda mu buwangwa n'ennono wano mu region Buganda region ennono yaffe abamu obadde okimanyi nti nno Mr. Rabongo n'obusezi nnono erimu okusera abantu okulyebira tofaayo tukigenda wala naye obadde okimanyi nti okimanyi nti nazo zezimu ku nnono kati obulokobe bwe bwajja akasasiro yagenda mu maaso ne bujja n'olweyo temujja kusaddaaka bantu temujja kusera mmere temujja kutukakkanya katubibbe byonna tuddemu tuvube waliwo omwami omu yali ku interview emu mu biseera bya Mr. Kenzo bye baali balimu ne Federation Kenzo we yajeregera abayimbi abakadde nti tebasobola kutegekera bulamu bwabwe bwa mu maaso so omwami omu yabuuza n'agamba omulembe gwe muyita omubisi ogwali ogw'ababisi gwe gwatandikawo entandikwa eno kumukola ki kwemuli n'abuuza gwe yali amukolako interview n'amugamba omulembe gw'abasajja bali abakadde tegwalimu nnyo bantu kugwa ddalu na kunywanja gakiyitiridde ne guno omulembe gususseemu ziri haabu gwe muyita oguliko enkulaakulana oba kuba kudda wansi webale nnyo kakati tugenda ku kiri kyobadde ogamba okusaddaaka kuno kati nze nga musajja omukulu ekyaddala nze ng'omusajja omukulu ffenno we tukulidde ewaffe mu byalo emitiyana ffe twakulanga omwana aweza n'emyaka 10 nga tamanyi na musirikale w'amagye bwafaanana onfuna bulungi n'amasabo twali tugamanyi nti gundi alina essabo gundi asawula gundi mulogo ffe tulina n'amaka gamu ge twali tumanyi nti awo bwe ziwera saa 10 neeza ekibanja ky'oyo omwami tebakifukaako ettaka lye nga bwe liri totawaana tofuka kuba oba ojja kubwa kibooko security eba egguddwawo bakomanda baba bakuuma bakomanda baba bakuuma bakomandinga ettaka lya mukama waabwe abamaje nedda ssebo sekutegeera nti bira street omutwe kati nkulumiza omutwe bakomanda kyentegeeza oli omusajja yettaka lye oba ekibanja kye yali yakiteekako obukuumi obw'empewo mayembe yesebo wazimu era nga gasobola okukusabula kibooko mpaka lw'omalako ettaka lye kufuka naye nga n'embooka ezikubwa tomanyi naye ng'ofa kibooko zikubwa towakana muganda wange ekyo ekintu kati nno munaaye lwakuba nti n'ebiseera ebisinga twagala okwogera emboozi ng'ezo naye abantu ne batuyita bannakyalo ate weekanga naffe batuyise balogo gye wakulya si gye nakulira bye walaba si bye nalaba naye omanyi nti no tuyinza okugattagatta emboozi eyo ku byowalaba ng'ovubuka by'okuzoolaba ekabowa wali ogenda obigatta n'ekabowa ku kyalo kyo nnyinako likodi ku kyalo kyo kuba wakizaaliwako kikuliddeko nze nakijjako bukulu zoni gye bayita kironde zoni ogimanyi chairman gwe bayitanga ali wali omumanyi kitonsa wali omumanyi bulungi chairman yakwatako omuzikiti gwa diniya ogumanyi bw'ova kayanja ka mulokole nga tonatuuka ku muzikiti gwa diniya waliwo awo we bakubiranga akasooli ekyuma bannanyi kyo bamuyitanga masengo bw'obuuka omwala ku kyuma twalabirangawo nnyo ne firimu onootera okutuuka ewa diniya waliwo omwala waliwo ebijja biri awo ku kkubo ffe twali tuva mu bbaala twasanga omusezi ku butaala nga batikula amatooke baga wuuya naye ng'omuntu ali bwere nga yeesibye amagumba muno n'oluyina lwa endagala esaaniiko ng'ali yeesibye muno ne mu kiwato ne wano ng'atwala emisinde ng'ali bwereere musajja ate nga muvubuka n'adduka n'asooka agenda eno abaana gye bakubiranga samoomanyiyo no bamoze gye mu lunnya ng'ojja ekibuye mu katale n'adduka n'asonga bw'ati agoba leerwe ng'agoba leerwe n'asooka akoonayo eri kati abatikula amanda ne bamukubira endulu n'adda n'akomawo ku butaala ne yeetoola emmotoka gye batikulako amatooke ne bamukubira endulu n'asonga kabowa onfuna bulungi ebiseera ebyo mukulu Galanga Mr. Galanga ono yali
ono galanga omusudani yali ayina yamaka ekaboweno nga ku church zone eno yali ayina yamaka abakuumi bagalanga ne bakuba amasasi mu bbanga omusezi nakola ki kiro sawa 10 nzalinga 10 kitundu nakomawo nasooka akwata oluguudo olwegundi olwewankulukuku nadduka mpaka kayanja kamulokole kati bamukanga ate nayitamu nagenderi wa kibadde nkakasa ebitundu byenjogerako bibyo bimanyi omusajja bwe yakomawo kumbe omusajja oyo nti yali amazeeko abatuuze b'omu kitundu ekyemirembe mu zooni ya Kironde omanyi bagamba gw'obadde okimanyi nti nno omusezi oyo bw'abanga yali yajja kunona mulambo gwe baaziikaawo omanyi omulambo emirambo gino bagisiba basobola okugusiba nga omusezi ne bw'aba yeeyita ntasobola kugujjayo naye omusezi waliwo ekyalo kyewali otuuseko ne bagamba omusezi waawo tavaawo omusezi waawo tavaawo yo omulambo ogwo abaagulaba ng'alina okugujjayo kati omusajja oyo bansonyiwe omusajja oyo yajjanga awo ngu kyali kyaddeyire ng'ajjawo nnyo gwalemerayo kati kwolwo bamukolera eddagala era bwakya ku makya abatuuze b'ekabowande munanjulira bwakya ku makya abannamawulire ba Radio Simba ne bajja ne bakuŋŋaana ne bakuba ebifaananyi ng'omusajja waali ne yeesuula mu mwala bamuwa engoye ayambale ng'engoye azisuula eri ne yeetolola ekijja nga musanyufu nnyo n'amala kati bwe zawera ssaawa 4 ez'okumakya omusajja oyo ne bamuzingako ne bamukwata bamutwala akapoliisi kawali mu Ndeeba Kuleerwe era ng'odda ekibuye mu katale ne bamusiba kati omusajja oyo bamusiba naye abasibe batya ne bagamba temubatuleetera munda ne bamusibira wabweru abasirikale zibaziwasaamu nate bamanya musajja ngeri kije Yesu ku gundi baali bamusibye empingu nga bamusibye n'emiguwa ku payipu awo omusajja bagenda okulaba n'afubutuka ne bamugoba bamutaayiriza ku muzikiti wa Diniya ne bamukwata bwe bamukwata bamutuuza wa Muzeeyi Mwesigwa waliwo omwami abamuyita Mwesigwa yali nanyini beekeri ya Mwesigwa beekali kwe twakoleranga ngodda ate Nalukolongo Kuleerwe booti ne bamutuuza omusajja n'abafubutukako nadduka ng'ali bute kuba buli ngoye ze bamuwanga ng'azisuula yagoba gundi kolansi oyo n'ayambuka ekabwa kumbe yali asula ku church zone gye yali asula era ku olwo lwentegera nti omusezi waba afuluma ennyumba taggala nju omusezi bamugoba n'agenda n'ayingira ennyumba ye buli omu n'amwekanga kati abantu bakuŋŋaanye Landiredi n'agamba kiki ekituuseewo ono omwana abadde abba kiki naye omusajja bwe yayingira mu nnyumba ekitambo ne kimuvaako n'alyoka n'ayambala engoye ne bagamba nti nno omusezi kuba omukadde naye yeewunya naye amagumba geera yadduka n'ayingira nago onfuna bulungi omwami oyo bamugoba ku kyalo bamugoba essaawa nga 9 omwami oyo ekyalo kye yali abeerako yagamba Oyima road waliwo ekitundu bayitayo Nakawere saidi za Mukiteesa Nabwendo Kateera Jokero kati ye yagamba abeera Nakawere naye kyamutuuseko takola ki takimanyi n'agobwa obadde okimanyi nti nno waliwo omusezi asera amalimiro g'abantu ne wabeerawo omusezi asera okulya abantu ne wabeerawo omusezi asera bizinensi kati abantu abo bajja baawukana naye nnono n'olwaliwo twogera wano e Kampala abagagga bemulaba bavuga amamotoka ago bagamba omanyi obusezi obwo bw'otabusuula ate bw'ogendera ku nnono bye bimu ku bigaggawaza abantu era omuntu nga famire ye ngagga nga basezi n'ennyama ne wabawo e Masaka Laakaayi era amanyi n'okukubayo ku ssimu n'agamba ne temuyinaayokko tatuyinayo ne bamuweerezaayokko eyo nnono nayo nnono nyingi kati ne wabeerawo ennono labongo ekyo kyokola era oli ku nnono ekyo obwo obuweereza bw'oliko olwaleero obw'okusiiga ebifaananyi oŋŋambye nti muzeeyi erinnya lye bakuggulamu yali musiizi wa kifaananyi kati waliwo ate b'osanga nga babumbi nga famire yaabwe yakubumba nsuwa kubumba ntamuŋŋanda kubumba mmindi ngo nagwo mulimu kati olina obuweereza obulala ate gwe bw'osuula obuweereza buli obwa habo eyo nayo ogwo nagwo omulandira weeguli bw'obanga ogamba nti okirina mbadde nkusaba kyekimu ku by'obugagga by'otuulidde
wano wetubadde wano nti Azizi abantu banenya nnyo obulokole nkubuuzizza obulokole nga tebunnajja byonna byaliwo embooko ng'envuga omuntu okuba embooko za 5 mboyogera Luganda bajjajja baffe nga batunula abantu ne bajja amanya gaffe ne gatandika oddibizibwa gakulumbe abantu nga batunula onoyogera olulimi lwakyerupenga olukyamizaamu ekyalo kyonna ekikusekerera abantu nga batunula abalogo oli ng'aloga munne n'aloga ekyalo kiramba abantu nga batunula oli najja n'akola ebyambyoni buli kimu ng'abantu batunula ne bijja nga bifa ebyaffe ne bijja nga bitutwalwako nga tutunula kakati ne bijja nga Azizi omuntu ayina olubugo nga talukozesa kusamira nga talukozesa kuloga muntu alwe bakako bwebasi nga twatuka ku extent nga n'omuntu ayina obwezi n'olubugo naye atiika nkulaga abantu banenge bajja bakubamu ekintu kyaffe kakati fulugu bwe yajjula obuwangwa bwaffe ne bujjula okuloga ettima parapasa tategerekeka tebuyina direction abandi tulambisa nabo bayitidde obugayaavu oli n'asaddaaka nibaga omusamize waawo yasaddaasa okirabye omusamize waawo yasaddaaka omwana omusamize waawo yeebaka ku bakazi mu ssabo omusamize waawo obulokole bwe bajja ne bugamba kati ekimala sokoleke ne bugamba ekimala kikola ki katutukuze buli kimu bwe bibanga bino biduse kweno level abaana ffe basalako emitwe tubiduse kweno level nga kino n'ekino omuntu aloga ekyalo kiramba n'akikunamira ekimala kikola ki katujje tutukuze buli kimu katusinziire wano tuleete enkola y'ebintu empya obulokoole musango kigwe bwazza mugamba nti abalokole be bayonoona ebyobuwangwa abalokole bagenda okujja nga mwabyeyonoonera ddabatatakomaawo bwe nabadde nkugereza omusajja oli ayakola bakolako interview n'agamba nti omulembe gwedde ogwa katugambe ogw'abadongo kumanyi gwe mulembe gwammwe enjogera yammwe bwetyo bweri nti omulembe gwedda gw'abadongo era mugamba ffe abantu abakuze nti omuntu omusajja akuze mudongo nakireese nga kyakulabirako naye nabadde nyina ekinyusi kyenkwesa emabega waakyo kyekino kyenjagala nkunyonyola olwaleero kino ngenda kizza ku mawanga g'omanyi nga bw'olaba zi Great Britain zi England ezo nga bw'olaba zi Japan zi China nfuna bulungi amawanga ago g'olaba nkakasa zi China Korea Japan ge mawanga agakyasinza okubeera nga gagoberera obuwangwa n'ennono bwe kiri ekyo kyo bwe kiri bw'okigoberera tugendere ku likodi olwaleero Uganda gye twogerako eri nga tennajja mu bulokole population yayo yali tesukka bukadde bw'abantu 7 naye population y'abantu obukadde 7 kyali nga kizibu nnyo okusanga nti bano ba Tanzania bali mu Uganda balina 10,000 bano ba Irani bali mu Uganda balimu 8,000 enamba esinga yali y'abannansi nfuna bulungi eggwanga bwe lijja lyetabikamu amawanga ag'enjawulo kirizagana ne system efa kubanga buli ggwanga lirina enkola eyaalyo mu Japan tewali mawanga malala Omujapani tagaba butuuzi tebagaba atuwuliriza kyengeza kukugamba nti omuntu obo n'omuwa obutuuzi agenda kujja n'enkola y'ensi yaabwe agibasigemu jjukira buli lwenkusembera la bongo ntandika okwefaananyiriza enkolayo nawe ne weefaananyiza enkola yange kati nawe akusemberedde omulala naye agenda twala embeerayo onfuna bulungi gwomanyi lwaki obulokozi bwajja nnyo mu ggwanga oba bwajja nnyo mu nsi abantu bano batuguza endowooza yaabwe ne batta endowooza ne batta enkola yaffe ffe ne tulaba eyaabwe nga yenkola ki yentuufu kyengezaako okulaga ki embeera eyaffe yaliwo ey'obuwangwa teyalingamu kusaddaaka nkuzaayo ko mu mirembe gy'emabega saddaaka zaabeerangawo ng'olwaleero ti ennyumba bw'ogizimba bw'oba oyagala ewangaale ebeereko abapangisa bangi olina giteekamu omutwe gw'omwana kyatandika nankoko kyatandika basalirangamu emisayi gy'enkoko naye olwaleero ffe waffe gye nakulira
ennyumba eyo okuyingira ennyumba katugeze ozimbye ennyumba okugiyingira bayenganga eddagala funa bulungi muge muyita amasanamu bayenganga eddagala banoganga eddagala omulembe gwammwe guno webale nnyo kyova olaba oli wanjawulo ku mulembe gw'abaana abavubuka abaliko ate nga gwe mulembe gwammwe gwe naye kyova olaba oli wanjawulo kubanga ebintu byokola ebintu byokola byanjawulo ku byabavubuka banno bino ebintu byokola obiraba byadda byadda gwomanyi lwaki obikola watuula ne weebuulirira mu nsi muno teriiyo labonga oli mukwano gwange naye ne bw'olimbuulirira nga nkubulidde obuzibu bwange sobola okulemerera okubuulirirwako n'ombuulira nembireka mu ntebe wombuuliridde naye omuntu yenna wandibadde otuulako wekka awantu awakakkamu kubanga obulimba bubozooleka labongo ogenda kwekwata mistake nga gwe muki omuntu bw'omaliriza okwebuulirira ojja kufuna ekituufu ky'olina okukola lwaki labongo okusaddaaka kuzeewo lwa byanfuna gwosooka wali weebuuzizaako lwaki abantu batunda mu kyalo n'atunda ekibanja kya kitawe kye yasikira n'ajja e Kampala okupangisa ennyumba ennamuwongo ya mitwalo 8 oba 15 n'adda mu kanyigo anti awo sisitimu weekola ki weefiira ffe abantu abakulu tumanyi nti nno ennono labongo olaba okuyunga omuntu kati muyinza okugamba nti abengabi be bayunga ne waliwo abantu abayunga nga sinabangabi naye ngaokuyunga okwo kugoberere jjajja yali muyunzi n'afa taata n'akusikira taata yafa nze naddawo onfuna bulungi ng'era ne bwokola emirimu gyonna buli weweebaka bakugamba nedda ne bw'onookola emirimu egifaanana gitya komaweeka olina okuyunga abantu obwo obuweereza jjajjawo yabukolanga kati abantu abagenda okumenyekanya n'abayunga era abantu njagala nkubuulire bino wammanga abantu bemuyita abasawo b'ekinnansi oba abasawo b'ekinnansi abakola ebintu ebituufu tebakulimbanga nti bagaggawala nnyo wabula mmwe bemuyita abasawo b'ekinnansi abaliko era abo abasaddaaka ensonga lwaki obasanga bavuga Range Rover naye nga lwaki bavuga Range Rover be basaddaasi omusawo w'ekinnansi owaddaladdala ogenda mutwalira obuzibu bwo akwate ensimbi aziyiwe bw'ati akugamba omanyira bongo nti ennyumba gy'osulamu olaba geeti awo oyimiridde geeti yo ng'oyingira nti waliwo ekintu bwekiti ne bwekiti ansaba nfuna olunaku nja kujja nsimbulewo ekintu ekyo kyekikutta emikisa gyo lwaki buli muntu agezaako kujja okukwata ku mukono pulaani zimala ne zifa bwakuwa contract ogenda otandika omukubira mbadde mwogera bulungi bw'omuwa date ey'okumumiitinga simutebaako olunaku lulamba onfuna bulungi era omwami oyo omusawo oyo w'ekinnansi lwanajja ajja kujja akwata ebintu ebyo asimulewo ekikebe ky'eddagala nga kirimu oba enjala z'enkoko oba njala za mpungu oba ngoye za muntu nga ziri awo bw'oba najjawo ebintu ebyo ne babisimbulawo n'ennamba z'obadde wavaako nogamba waayo omukaga namwesonyiwa oyo yagenda okukubira agamba waayi kiki simu yo yabaaki nagamba onkubye toddanga mukunja muzeeyi munna biki tyajangu tumiitinge onfuna bulungi omuntu oyo ajjeewo eddagala tasaddaase era temusaze yadde enkoko ebintu ebitambudde bulungi akusabye ekikuba nsiko kya 5 labonga oliwo obujulizi ku muntu oyo nti yasaddaaka be bantu abakola naye ate abantu abafere abo basawo abafere abo be basinze n'okunona obuwangwa lwaki abantu abo basaddaaka mwemanyi lwaki basaddaaka babeera bafere ogenda n'omukabira ebizibu byo kyebalina kimu basooka ne baba n'olumanyo bw'omufeesinga bwoti agamba muzukulu yego kubabbyeko emmotoka yo nti ibambi babbye emmotoka bamenye geeti emmotoka yo ne bagitwala mu kutwala emmotoka yo bazze ne bamenya n'ennyumba ne batwala simu zo 6 ne batwala ne sente zo miliyoni 8 kibi nnyo bambi naye kati kootuuse mu mbuga yaffe okoze eki byonna bigenda kutereera atandika okulyako sente kuba yakubye koodi eri ebyaddaladdala ng'olaba gwe mulamwa tolina ogenda muviira mu ngalo zakunywezeza kubanga tonaba namugambako naye akunyonyodde ebyakutuuse kate nga byebikututteyo ogenda mubuuka oyo kati agenda kukulya sente bwakulya sente naye akimanya akufera
bwakulya sente atukalabe nga mutufu ebyaddala omusajja ono sente ze muliddeko nyingi naye ebyaddala tebikola. Omusajja ono alina okukolaki okuwoolera, agenda kugamba eddagala erisembayo limanyi, njagala onfunire akaana ka myezi egi ak'obuwala, eddagala ngenda dikuwa genda olikozese buli kimu kyonna ekyagaana kigenda kudda, genda okozesa akaana akak'obuwala ng'akimanyi bw'ona okozesa akaana ak'obuwala bwe bakukwata eizo okutta oba okukusiba yaba akweyambudde. Waawo bingi byogeddwa, abalokole basaliddwa omusango n'ebyobuwangwa bisalibwa omusango. Ani atabula munne byonna bisobola okubaawo nga biddukanyizibwa nga tewali kinyigiriza kinne waakyo. Lwaki ab'ebyobuwangwa bagusalira abalokole? Mbu abalokole bajja ne bakyankalanya ebintu ate ng'omulokole yajja asangawo okusaddaaka busezi bulogo n'agamba ekimala. Tewali muntu anyumirwa kulaba mwana we ng'asaddaakiddwa obyo ebyenfuna. Tewali muntu anyumirwa kulaba muntu nga gwakunamirwa. Boni bugamba nti nedda fe obulokole obwaffe bwe tufukamira ne tusaba buli kimu kyekola, tetwetaaga saddaaka, tetwetaaga kunama, tetwetaaga kintu na kimu kyonna kirumya muntu mulala. Ne bujja n'eddembe okwewuliriza n'okutegeeragana. Ani musobya kwabo basobola okubeera ewantu weewamu oba tebasobola bigatta. Okuba omulokole kikujjako okuba munnabuwangwa oba okuba munnamuwangwa kikukyaya obulokole? Mu comment section awo tuyambeko naawe omukugwali eyo osobola okujja n'obirambulula. Nze nzikiriza nti obulokole tebulina kabike bwali bunkoze. Njagadde bannange bunkubiriza okwagala, nsabye Katonda wange tebunsabangako musaayi wadde nga abannabuwangwa abamu simaba abasamiza abamu kuba saa kwerimbika mu bannamuwangwa, abasamiza abamu abeeribika mu kuba bannamuwangwa basibya musaddaaka, kuroga n'ebirala. Tukoze tutya okudibya ennimi zaffe, amannya gaffe bize bibaawo bulokole bwe bwabireeta, oba abantu bano balaba omuntu ow'amaanyi ne bamusiiga obunafu bwabwe bwonna ne bamufuula nti ye musobya. Kale nno twegatteko mu episode eddako ne mu comment section awo naawe omukugoso twegattako wano interviews za bwereere. Somesa eggwanga, beerawo ku lwekyo, yagala eggwanga lyo liyimuse lisuusuute kuba lyolina lyokka. Kulatuna n'ensi yange mweraba.